Abasirikale okuva mu kitongole ekinoonyereza olunaku olwaleero batandise omulimu gwabwe nga banoonyereza ensonga eyaviiriddeko nnabbambulira w'omuliro eyazinzeeko omwaliro ogwokusatu ku kizimbe ky'ekitebe kya minisitule ey'ebyobulamu. Okusinziira ku poliisi olunaku olw'eggulo omuliro guno guteebereza okuva mu ffumbiro eriri ku mwaliro guno ng'era kiteeberezebwa nti omu ku bakozi yaleseeko akuuma akafumba nga ke kaaviiriddeko obuzibu buno. Olunaku olw'eggulo abakozi b'oku minisitule eno baabaddeko ku kitebe kino nga bwe badde balina okusinziira okwolekera disitulikiti yeggulu okutandika akaweefube waabwe okujjanjaba omusujja gwa mulalama nga kaweefube ono wakubunyisibwa mu districts eziwera ddala 39. Okusinziira ku mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Vivian Nakaliika Sserwanja, omuwendo gw'ebintu ebyayonooneddwa mu muliro guno tebannagutegeera wadde nga yakitegeddeko nti yafisi 5 ze zaakoseddwa omuliro guno, ng'era poliisi ekyakola ogwayo okunoonyereza nga baakulinda alipoota ya poliisi kyeneeba ezudde. Kino abakugu okuva mu poliisi abanoonyereza bali munda ku floor eyakoseddwa, bali mu kunoonyereza, bali mu kufuuza obujulizi bwonna obusobola okubatuusa ku kituufu kiki ekyavuddeko omuliro guno, biki ebyayonooneddwa na muwendo ki ogubalirirwamu. Mpozi abo abakoseddwa directly abatuula ku wing B eya 3rd floor bagenda kubanga bafunirwa we batuuzibwa. Ndowooza olunaku lw'enkya lunaatuukira nga tumaze okufuna we tugenda okugira nga tubateeka nga ofises zaabwe bwe zikolebwako. Wadde ng'emyaliro egimu okuli ogusooka n'ogwokubiri tegyakoseddwa muliro guno, abakozi tebasobodde kugenda mu maaso na mirimu gyabwe olwa poliisi okubakugira okuyingira yaafiisi zaabwe. Tujja kuripotinga ku Wednesday n'ennaku ezikola ki eziddako nga balina bye bamaliriza oba n'okubuuliriza kwabwe nga kukoze ki nga kuwedde. And that is where my office where I used to sit. So some of my files were still left there. So I came only to find out that I'm not what. They don't allow us to go inside. Even people from Entebbe they are there waiting, going back to no work. Era okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku byobulamu ebisookerwako Sarah Opendi, ekyaguddewo tekigenda kuzingamya mirimu gyabwe ng'era basuubira mu nnaku 3 poliisi ejja kubeemaliriza ogwayo basobole okweyongera mu maaso n'emirimu gya minisitule. Tetusobola kumala nnaku nyingi kubanga health minisitule eno ey'ebyobulamu erina bingi byekola, ate tubadde bwe twogerera kati tukola nnyo ku budget ey'omwaka ogujja, so tulina bingi bye tulina okukola. Waliwo teams ezibadde tugenda kukola ku meningitis, okugema abantu ku lw'obulwadde buno, so tetusobola kumala oba wiiki nga tetukoze. So tusuubira nti olunaku luno we lunaggwera enkya abakozi bajja kuddayo mu offices gaabwe basobole okukola emirimu nga bwekyetaagisa. Olunaku olw'eggulo mu budde obw'omu ttuntu omuliro gwabaluseewo ku mwaliro ogwokusatu ku kizimbe kya minisitule y'ebyobulamu ng'era ensonga entuufu eyaviiriddeko omuliro guno tennategerekeka okuva eri minisitule nga kw'otadde ne poliisi, ng'era bino byonna bikyali byakuteebereza. Joanita Mbabazi, KTV, amalindirire.